A very small percentage of smart people can project what the future holds and then invest wisely. Trust us and let us give you a proper vision for your future. The Golf Estate Chigo is one investment that can never go wrong. Welcome to the Golf Estate Chigo, located in a serene environment, a few meters away from Serena Hotel Chigo along Entebbe Express Highway. Be a smart investor and find the joy of living in a beautiful home with a magical view of Lake Victoria, affordable recreation centers, well-planned apartments. Enjoy our luxury space for your relaxation in our fully furnished state-of-the-art, well-planned apartments. Estates that are perfectly designed with you in mind to build your dream house with a modern hospital and an airstrip. Get true value for your money. Call us on +256 784 566 918 or visit our website www.thegolfestatechigo.com. The Golf Estate Chigo. Discover a haven. Mu bulumi noga nti kanaana kati babba bwe bati addira omuvubuka ono aliwo akolawo gwalabanga mujagujagu abasajja mmwe mukama abasaasi tebajja na ssente nti bwetaano akubuuza ziringa mmeka nomugamba ziri naleeta 15 n'amanyawo wafaawo ng'ebi oba olukunaana n'agamba naye ngenda kulondamu waliwo obwakona obwo sibutwala n'omugamba kale ng'agamba kantwaleke 15,000 ngo obuguma ng'agenda mu mmotoka ng'aleeta sente bazireetera mu kutiya mulimu ebinusu mulimu ebinusu eky'ekikumi eky'ebibiri eky'ebitaano mulimu 10,000 mulimu 2 n'obw'ettaano nga bamitwalo egi nga zeefunyafunyiza kati n'akwata omuntu w'omujagujagu asingawo n'amugamba bala sente z'omugagga n'adda mu kiyumba n'akugamba gwe omugagga olwo oyimiriddewo ogamba ku mirimu olwo West Records ogireseeyo ogakangende sente zange nzeekwatire abasajja abagula enkoko babbi mbeerewo ndabe bwe bananziba abasajja bakwata enkoko n'agikuba mu nkoko ginaye bwe pwa naga nti eyemu amazima ng'anyuze enkoko mu kiwawaatiro ky'enkoko ekyo asobola okitegeera yeyeka yali atunze ku nkoko kati gwe tonkayanya ng'oli eyo tolundanga ku nkoko totundanga ku nkoko ogambe nti byennyumya tebiriiyo omusajja akwata enkoko banaja naga muzeeyi eyemu nekuyitako ezo 2 saagala muzeeyi ogambe nti ki ezo 3 kumbe ogwo 6 kakati ogenda okulaba ali mu 6 ekiyumba kigenda ali mu 7 ekiyumba kikalira nogamba mukama katonda enkoko zonna zaafa ddi Sendi watoba n'enkoko. Don't let the weather rain on your car. With a simple push of a button, our automatic car umbrella swiftly deploys, shielding your vehicle from rain and harsh sunlight. For those who prefer a hands-on approach, our semi-automatic option allows for quicker and effortless setup. No more rushing to close the car windows or worrying about damages. Embrace convenience and protection with our car umbrella, ensuring a dry and comfortable journey every time. Upgrade your car defense today. I
Are you a Ugandan in the diaspora, working and residing in Canada, America, Germany, Sweden, UK, Denmark, working 2 to 3 jobs to survive while working extremely long hours, including weekends and special holidays, with no time to enjoy family? Here's your grand opportunity. Introducing to you a work from home online business with just your phone, laptop, and stable internet as you enjoy family time and still make millions online. You don't need any expertise when our professionals are on standby to take you through step by step. To find out more on how to work online, log on to www.jemaimamirembe.com or WhatsApp and call +44 794 9011 033. Facebook is Jamie DE Mentor. Kwambaza lapeero ng'ate nga muwala mulungi. Aba muwala mulungi ate nawe omusajja oyinza omukwata akwambaza lapeero. Nze nina studio we nagenda TV omuvubuka n'ampisaamu bw'ati mu ssaati nakwata ku lubuto nedda n'ayisaamu bw'ati omukono ayiseemu kalapeero munda akateeke n'agenda okugujjayo nga ku njala ze kuliko ennyama. Nga nkalabudde okiraba so yali amaliridde okujja mu bulamu bw'ensi. Amaanyi basajja bakozesa mangi naye boosaana omuwala gently n'ayisaamu omukono ne lapeero n'agutuusa wano n'agikwambaza n'agugjamu n'asaako smile ng'agamba I think you are comfortable now. N'omugamba I am. Kasuku live awo kati we tujagala. Oyagala nfuneyo akawala. Nga katwambaza lapeero. Lini mulema Jenkins n'amugoba. Okay. Lini mulema yakola ki Jenkins? Njachikobolira naye. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Leero tuze n'emboozi y'enkoko. Eddie gye yali yabasuubiza. Obaani yagimbuuziza. Waliwo yadde agibuuza ati Eddie ajjadde n'emboozi y'enkoko tugirinze. Omanyi abantu abamu peer pressure ebeera towards mize mibi. Nti oli yandibadde tanywa mwenge naye ekikoosi kyalimu ne bamuteeka mu mbeera y'okunywa omwenge so n'agenda n'aba nti anywa nnyo. Abalala n'atandika sigala nga on his own actually teyandismokize era oba olumu nga ne bwaba yekata smokinga but peer pressure. Naye nze around 2010 2012 awo 2013 awo nina abagaayi bange twagenda kukyala waggaayi omu ewaka ng'alina kroira kati nga kwagamba zaali ku free range naye nga gaaya asunga nagamba eyo ya mitwalo 3 ate obwana naleeseeyo obwana bwa 14 okitegeera. Amajibu oba oyagala n'okubiika ebiika era ejjiri ebiise n'ejjiri ogenda nalyo. He made it look so simple. So simple. N'okwata omuliro. N'akola ekirala ng'akulaga kroira ze zino enkoko ezibeera ennene ng'akulaga nti akato okagula 10 oba 4 oba 3 otunda 3. Kati mu bwongo obwo n'ogamba guno mudido okola ki guno mudido kyatakunnyonnyola in between 3 ne 3 kyekibaawo ebiriwaawo. I look back and I laugh because nga ngenda nga nzimba kiyumba
by then eka nali nzimbye kalina naye nga nkozesaako wansi nga waggulu wali open kati ekiyumba nenkizimba waggulu okitegeera bagamba minimizing what space yeah. nga nzimba kiyumba waggulu miti migumu mabaati nga mala kugula bukuta ebikutiya nga biibyo nga ngenda mu kampuni emu etunda obwana obwo one day chicks nga nsooka ngula 10,000 enkoko obukoko obuto 15 ng'omukyala mu preparingawo awo manyi baba wakabuleeta ng'ogula ebisigiri byokubiwoominga n'amanda nga nyongerako ku gawaka n'amataala nga tuteekamu kwegamba nga buli kimu buli kye bagamba nti kino kyekyetaagisa kati baali babugemye babugeme obulwadde obusooka oba coccidiosis oba elephantiasis oba bikisi kwegamba n'ebimu sibijjukira nga tuteekamu bukoko kakati tuleeseza amagi no nasooka muza nyama nga batugambye nti gwozirunda 6 weeks oba otandise ziba zituuse ng'otandika kulya kati waliwo bekeri bagiyita tuweereza I think oba kidda walime oba tuweereza one of the two nga waba watugamba nti enkoko okula obulungi ogula emigaati kati gino emigaati gye bazaayo gyomugenda ne mugula ne mugikuba simanya ne balina concentrates ze bateekamu enkoko egejja nnyo nga boolaba nga bagamba nti omuntu bw'alya ennyo emigaati mu migaati mulimu ingredient ereetera omuntu okukola ki okugejja naffe nga tugamba nti ate ki nga tugula migaati ogula emigaati ogitwala enateetaawo waliwo bano ab'ekyuma ne bagukuba ne bateeka concentrates ze bassaamu tuba tukyagenda mu migaati newabaawo omusajja mukwano gwaffe n'agenda n'agula enkoko emitwalo egi n'agenda ku bekeri gye twagulanga n'ateekayo ba miliyoni nga 5 n'abuukinga in advance gyonna egikomawo gyonna egidda nti obanga bagamba nti for the next 1 month tugenda okuddamu okutuukayo nga bagayi tebaagala natulabako bafunye omugaggo wakabi ne tukyusa ne bagamba pellets mugule pellets ze mwetaaga kakati eno tukola ebyo teri kirwalanga nkoko veti buli ssaawa genda kusimanya dduuka bweriti ate buli woogenda amagezi gaba gakyuka along the way ng'oli ampa amagezi nga ngamba omanyi veti ono abeera expensive bw'omuyita muteeke ku retainer nga nkwata veti nga muteeka ku retainer $7,000 per month kuba nkoko zo zino kibeere nti wonna w'omuyitira ajja buzi wabula eka nvaayo saa 12 ez'okumakya kati olwo ani azirabirira wano nkyala Sendi kaddiwa naye nga ye yalinamu ku experience erabirira enkoko angaazi mutandise ekipya bw'obeera ewakyaliwo omunnyonnyola nti omanyi bizinesi etambula nkoko akupise tufunyeyo n'omukozi nga wankoko naidi owawaka waali naye waliwo n'oli wankoko gambut ovuro head gear teri kutwala bulwadde mu nkoko ntaddewo ka section bw'ava mu nkoko ebyambalo wabireka n'alinnyako mu mazzi nadde eri amazzi ago goyogeddeko njaga kunyumizaako nga sinneerabira
nga baŋŋamba olina okufuna ekibaafu ekinene n'okiteeka mu mulyango kati buli ayingira alinnyemu aleme kutwala bulwadde germs biki infections mu nkoko nga ngagula naye ekyamazima saalinga nnyo regular ku nti buli lunaku nina okugendayo kuba nva awaka saa 12 nzirayo 2-3-4-5-6 kati Saturday nga wenfuna time kati kano kogambye 2-3-4-5-6 ekituufu kiziba saa mmeka abo wonna wakati w'ebbiri n'omukaaga nedda ewange nze mukyala wange yateekawo etteeka okuva ku ssaawa emu ey'ekiro paka emu ey'okumakya yanzigulira oddayo ku 8 between emu 7 pm ne 7 am mukyala we yakugulira yanzigulira era singa nzirayo ku 7:15 am awo maid oba mwana yajja nagulawo emisana takwata kyakugulirawo anti taba nawo tabeerawo so kati ekyo kitegeeza ki ekya 7 to 7 nti I have the license granted by my wife to do as you to please go back anytime between 7 p.m. and 7 a.m. The onus is on me to either go at 8 or 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey. So please don't try this at home. Buli muntu alina government ye bwagitwala nina kyali wange yewe ziwera nnya bamugamba todda si yoli gwe twasanga eri ewa Kibuto gwe baali bagalidde ebweru ennaku ezo bamuzzeemu n'amenya endabirwamu ku luno yeegaganudde naga nti nedda kisusse nya kitundu dakiika 3 zokka ate nga nayikubyeko ku ssimu namugamba ne mugamba yasaayasa buli kimu n'amenya eddirisa endabirwamu y'eddirisa ne bamugulira olwo yagamba ngenda kuleka nga ndisibidde ebweru enkuba ejja kutonnya amazzi gayingira yamenya lya kisenge nate ekitanda kiri awo ali bweru alaja omukyala amulaga mbutawulira muye yeebase naye kirabika akawewo kayingira akawera omukazi n'agenda naggulawo naye abakazi ssebo bajooga ebiro ebyoli omusajja eyagabe bamuddiza ebintu bye oyo musajja musiru naye omusajja omu ye yali mugezi kyeyakola bwe yaddayo omukazi n'amugamba ddayo gy'ova nakugamba okukomangawo saa namuga ati sikomyewo nina kondomuzi zange ziri waggulu wa wardrobe ze njagala onnyamba onkolere ekintu eki genda waggulu wa wardrobe jayo kondomuzi zange zimpeereze nzireyo omukazi naggula oluggi n'amusika n'essaati katagiyuze yingira omanyira ani olaga gayi n'ayingiramu bagenda okukebera waggulu wa wardrobe ng'enfuufu eri eyo teyalekana naye yamugamba obupiira bwange waggulu awo yamuga nti sikomyewo toyomba naye nina byange byenkimye kebereraako waggulu wa wardrobe awo waliwo kondomuzi zange zenjagala omukazi naalubandula n'amukwata ettaayi yingira omanyira gayo olwayingira mu nju ye n'asirika n'amanya kiwe omukazi agenza aleesa akameeza akalinnyeko akutte waggulu nga waliwo abadde akandi nga wakutte enfuufu yakomawo nemaapu y'engalo gege n'amugamba nti munaye ennyumba kati tugiyingiza bukodi nga gayo ayolekedde kinaabi omukazi ne yeesooza nga naye omusajja akimanyi naye ng'omuntu mu nnyumba yo waaki otuuka ku ekyo abasajja abamu nabo basiru nga ddaani kakati tuddayo wali kati saawa 3 awo nnya alo veeti azze waliwo akasumagira akakoko kubira veeti azze agambye ogula eddagala akuweereza WhatsApp
n'otusindika omwana gende wa veterinary shop ogule eddagala eryo mbuulira ng'otuuseewo lya mmeka jjukira olwo momopete zinnatandika kati ng'olina mugamba either dde oba agireko wali afune agent ajjeko asasule kakati funa booda ekutwala ekitende booda neekaaba mutaasa akakoko kamu akabadde kasumagira anti olwo otya mbu bwe kaba kamu kitegeeza obulwadde obukalina buyinza n'okukwata obulala enkoko zikola ebintu up to now kyannema okutegeera enkoko ziyinza okusalawo ne zeekuŋŋaanya mu kasonda ng'enkoko 100 ne zibeera eyo ate kiro kati bwe zikola ekyo ekintu 67 nfu kuba zino ziba zinyigiriza zinnaazo zidda mu kasonda zikole meeting oba zidda oba bugumu oba babaawe ku balaale kakati ate zigenda kulonda olwo tabu eriwo ate bugumu bwe liba eringi ate bbi ate bwe liba ettono ate nti zirwala wiiki 6 zituuka olwo zirindanga mbaga kubanga sente omanyi teri kintu kitwala sente ngako enkoko yemu ku business wobeeranga buli kyokola osasula cash naye ate gwe abajja okugulako enkoko nkyogerera wano teri ajja kugula nkoko ofuna babbi bali tebagula nkoko bali babbi nja kubuulira mu maaso awo kaakati wiiki 6 olutuuka bba ng'otandika buli forum kwoli anyone who wants chicken very nice chicken we even deliver we can dress them muli wali ebintu by'oluzungu ebyewuunyisa okutta enkoko tebaga nti we can kill them otunda enkoko bagamba eri dressed dressed kitegeeza yenkoko ensale we can deliver biki olwo tuyize enkoko oli bwobanga ogimuttira togijjaako mutwe kwegamba wali nti ewuwe wozitwala nkoko 2-3 wozisalirako emitwe n'amagulu such that the meat is fresh gula kaata simanya ate kaata olina okugula eya stainless eziyisaamu esala okitegeera togula kino ebikaatakaata bino ate ebitalagga olina okugula eri stainless ng'abasajja abajja okugula enkoko basajja mmwe muli babbi nnyo obviously naawe oba ogula ku nkoko nze wange sigula bintu nze ogwange gwa kunoonya ssente mukyala wange n'asaasaanya but olumu nange embuuza ngati yenkoko ssente mmeka tigumu kitundu n'ogamba ez'omutwalo teri ti kaba katini nnyo so n'omanya enkoko erimu wakati wa mutwalo n'ogumu ekitundu omusajja n'ajja n'ayingira mu kiyumba n'aziyitayitamu n'akakwata nga temwabuliisa bulungi mwongeremu ku mmere wiiki nga 2 naye nga kyayita okwongeramu emmere wiiki nga 2 ezo ziri miliyoni ng'emu kitundu emmere y'enkoko eri expensive beeti ekigundi ekikutiya normally twakula tulowooza mbu ekutiya is 100 kilograms but actually it's never 100 you understand emirundi egisinga n'enkaaga mu 8 olumu ekutiya beera nga ya 68 70 75 stuff like that naye kutiya ya 7,000 andi bw'ogenda gye bagikubira n'ogula broken n'ogula kati batandika okukuwa tuteekamu kino gaya abikuwandikira kapapula awo kati wano zino sente bwe ziti gayi yalinga ku lw'ennakawuka obayitanga ku 5 ennateete ku 5 awo nga wakatandika ettaka awo gayi yalinga atukubire emmere y'enkoko ate okugira dakiika 2 nti kasooli yabuze kasooli bwabula nerabidde omanyi mu kasooli bajjamu namba 1 namba 2
waliwo gundi gye bajjamu maize brand chachu yo w'enkoko kati olwo naye aba alinnye ebbeeyi kasooli bwabula season bwebeera ey'enkuba enkuba nga yatonye eyo mu byalo loole gye ziva omanyi abantu abali mu bizinesi ezimu abantu abali mu bizinesi y'akasooli abasinga muli babbi muli babbi abantu b'akasooli abasinga ekyo nkyogera sikirumamu ojjukiddemu omulumi bwe wayitamu omanyi waliyo munno gw'olaba ng'akubba naye nga tolina kyakkola they will take advantage of every situation kati olaba kano oluguudo lw'ekayunga lwe katonga lwebabotoka awo kati kasooli aba alinnya straight enkeera loole ezireeta kasooli tezikyajja ziyita erisembabule kati kasooli yalinnye mu lunaku lumu enkeera n'oyagala okubuza omusajja n'omugamba ti kasooli gw'endaba oyo akutteko n'enfuufu amaze wano wiiki 2 loole ekyeyo emuleese mukusedde bw'omurizoninga bw'otyo ng'assaako ekyuma kino ekikuba kasooli ng'atandika okunyonyola ng'ekyuma kiwoogana kati asukikwa ni ekyuma natandika okunyonyola kakati kasooli alinnye ebbeeyi naffe eri bamutuseera ate kakati kuba kati ono twamugula sente ntono naye batunaddayo okusuubula ngenda ekyuma bekireekaana kireekaana naye aleekaana automatically you can't win the argument era olumugamba ti zo sente mmeka ekyo ne bwe okyogera mukamba ng'ekyuma akijjako basajja mmwe abatunda emmere y'enkoko abasinga ku buli 100 abatunda emmere y'enkoko abatunda kasooli ku buli 198 muli babbi ompadde emboozi baba kunyonyola ng'assaako ekyuma mwogera muleekaana tosobola kukaaja na bbeeyi ng'ekyuma kiwoggana kati olumugamba sente mmeka ng'ekyuma akijjako ng'akisukiga off nga mutandika okwogera ng'awogamba obuzizza sente ng'agamba kambalemu ngaddayo maize brand simanya broken simanyani obusonko biki okiwulira ng'abimikisinga akuba wooli kakati twafunako omusajja bali mu kisenyi eyo abasajja ababbi muli mu kisenyi awo ne bwe bagenda kubookya buli kaseera babookya lwakuba muli babbi omusajja bateeka enfuufu muki mu mmere y'enkoko layira bateekamu omanyi olw'okuba baliraanya ab'embaawo bateeka sawdust. I think it's called sawdust. Yeah. Mu mmere y'enkoko ekyasinga okunnuma mukwano gwange omu bamuyita Haji Sulaiman Mutaawe naye akola mu kisenyi awo twali naye mu nkoko yafuna magnet n'agisuula mu mmere y'enkoko magnet okuvaamu eti ng'eriko obuuma okitegeera era eyo mu kisenyi ne tuvaayo kwe kudda awo wembagambye nateete akati munnange ng'omusajja ajja akugamba njagala ozongeremu okuziriisa wiiki 2 wabula ospendinze okuva lwe wazimba ekiyumba wasereka amabaati wakuteekako enzigi ate sebo olina okukola ekiri faamu against enkuba against kapa against emmese kugamba wabula emmere y'enkoko erimu akawunyaawunya kati ekintu kyonna ekirimu akawunyaawunya kireeta nnyo rodents kireeta nnyo kapa ebisolo ebyo nabyo biwulira kapa tesobola kgenda wantu wali clean watali smell watali ki era naye emala kuwulira ki wawunya emiyaayu ne gijja kati olina okuzimba buno obutimba ssebo mesh obugumu hardware world nenzikirira nensoka mala okupolota Simon oyo akuwoleyo nagaba braza naye sente nazireeta ddi enkoko nga zirwawo okuzza sente nomuga ati asitunulidde za nkoko
West Records wenfunirayo bwenti nga nkuwa nakwatirwa ekisa era Hardware World bane mugiwagire nnyo musajja oyo nyine yakwatirwa mangu omuntu ekisa nakuwa nojozimba wonna spendinga nengende ekajjansaawo waliwo bano abasajja abakola ensuwa n'ogula obusuwa obwo bwaki obw'okuteekamu amanda n'ogenda waliwo veterinary shop actually bwe baali bakola Southern Express veterinary shop eyo baamenyawo manyo awo ne kajansi baagaziyawo nengulawo drinker ogula drinker n'ogula bufiida wabula ate fiida obwobuto si bwe bwenkulu obuto ka fiida kaba kampimpi bwe kati kuba bukyakyonkyonera wano enkulu ate olwo olina okugulayo drinker enneneko rather feed enneneko ate bwe buba bukyali buto buli ampola mpola bwe zigenda zikula olina okwongeramu fiida zibeere nnyingi naye bakubira essimu wavudde eka amafuta g'olina yes mu kibuga gakutuusa naye tegakuzzaka airtime ku ssimu kwali mobile money olinako akakaaga ziri mu ssaawa 5 olunaku terunnatereera ne bagamba halo kwata essimu halo Daddy Edison wanji nze kabugo wano ow'enkoko ugamba ki kabugo kakati mami abadde agenda mu kibuga ngambye nkugambe nti emmere y'enkoko leero bwe zirya bwetuuka akawungeezi tekeesa saawa 5 kyokka olina akakaaga ku ssimu olina siringi kakaaga ku ssimu ye kabugo message agikuwadde nga bwe bagimuwadde nti emmere eriwo bwetuusa olw'eggulu enkya tekola ki meaning emmere yeetaagibwa yesterday kati olwo olina okukola buli kyonna ekisoboka okulaba nti emmere oba okuteeka suku mu nsawo oba omukubye erubo yeŋŋumi gye wankubira mu gavana taatayo ebiri twali ku siriki nga nkutte ssente benti n'oginjokya nenziteeka mu nsawo nenkula emmere y'enkoko enkeera kwegamba abasajja b'emmere y'enkoko bawolayo naye okuwola olina okuba nga oludde naye kati ffe twali tutandika butandisi omusajja takumanyi okiraba internet tennaba kujja talk and talk show live tennaba kukwata nnyo kwamba oba okitegeera n'okola buli kisoboka emmere nomala ogifuna bba n'olyoka weenyoola n'omusajja wa pickup basajjamu abavuga bu pickup obutwala emmere y'enkoko mwakafa olumbe omusajja n'omunyonyola n'omugamba nti ekitende ku siteegi wotwale emmere ne bw'ogisuulaawo emmere bajje oba otuuse naye oyambuka ku katini boodi omusajja naga njagala emitwalo 15 ng'ewakasuku gy'ojja ssente kw'oguza emmere osigazaamu emitwalo aga naye ate akawungeezi naawe oyagala okwatemu ku position onywe ku bbiya wabonaabona n'ab'ekyuma n'abagitunda kati n'abagivuga abasajja abo bannaye mugondengako ku mirimu gyammwe naffe gye tukola tugonda naye omusajja n'akunyonyola omanye amafuta nomugandi nange eyange yiiri eri wali bbeeyi y'amafuta nange ngimanyi nange ngagula finally nakkiriza ogitwala n'ogamba eho ne bagituusaayo ate oba oli awo alo abasituzi baagalayo akanaana awo n'oboggolawo ngati osigazaamu 8 ate onayagalako akanaana simanyi ak'abasituzi naye mubeera mukola ki buli kiseera nobuuza ndi awaka temuliwo naye no maidi aliwo kaana katoototo oyagala kagibebe n'oli omuvubuka alimu ku maanyi bagibebe bagiteeke bagiriki obagamba mwe temulinamu ku maanyi situla mmere eyo giteeka waggulu obuzibu bwempitamu temubulaba azifu bo yaabwe
bo bakozi. But anyway, omusajja najja nagamba nti choka oyongera ogiriise oziriisemu wiiki 2 naye abasajja abo basajjamu abagula enkoko muli babbi. Waliwo n'omuvubuka yalinga ali na restaurant gya supply nga saagala kugeranya la restaurant kwamba kuteeka restaurant in disrepute. Naye omuvubuka oyo yalinga na fani wa talk and talk show. Naye walinga mubbi muvubuka gwe n'erinnya lyo nalyerabira mukama yeebale. Ng'omuvubuka omanyi kyagamba nga nja kugula 6 enkoko naye ng'otaddemu ssente okuva ku 3 gye wali osuubira akugula 6 n'omugamba vaawo naawe enkoko egula omutwalo gumu n'ekitundu gwe lwaki otwala 6 ate ssebo obumotoka obulaba obuliko ebiyonjo ebiri metallic bwe bujja nti kwe kuteekamu olufuluma geeti yo ng'atandika okutunda. Akati omusajja omugamba nedda 6 nedda ng'omugoba naye oba abasajja abo balina association oba balina kanisa oba kerezi oba muzikiti gye basisinkana buli ajja 6 owokusatu aga nti 5 sisukkawo owokuna akulamuliza ku ssimu bekifaananyi ndabe ze zisoose oba wagula mmeka zirimu nga mmeka. Omanyi nti teriyo muntu yali abuuzizza kifi kya nkoko ya bbanga ki otumya chips chicken enkoko gyompadde ebadde mugirundidde ebbanga ki abasiru abo omanyi nti babikugamba tennatuuka yongeremu emyaka yongeremu ewiiki 2 kakati wano basingira okubbira basajja mwe musingira okubbira n'oguma n'obalamu n'ogamba kantunda 8 kuba bwe ngamba ngule emmere ngenda gule kuti ya mmeka 2 zirimu emu wakati w'emu 3 n'emu ekitundu noga kansala amagoba mu kifo ky'okwongera okuspendinga ki sente mu bulumi noga nti 8 kati babba bwe bati addira omuvubuka ono aliwo akolawo gwalabanga mujagujagu abasajja mmwe mukama abasaasi tebajja na ssente nti bwetaano akubuuza ziringa mmeka nomugamba ziri naleeta 15 n'amanyawo wafaawo ng'ebi oba olukunaana n'agamba naye ngenda kulondamu waliwo obwakona obwo sibutwala n'omugamba kale ng'agamba katusoke kantwaleke 15,000 ngo obuguma ng'agenda mu mmoroka ng'aleeta sente bazireetera mu kutiya mulimu ebinusu mulimu ebinusu eky'ekikumi eky'ebibiri eky'ebitaano mulimu 10 mulimu 2 n'obw'ettaano nga bamitwalo egi nga zeefunyafunyiza kati n'akwata omuntu w'omujagujagu asingawo namugamba bala sente z'omugagga nadda mu kiyumba n'akugamba gwe omugagga olwo oyimiriddewo ogamba ku mirimu olwo West Records ogireseeyo ogakangende sente zange nzeekwatire abasajja abagula enkoko babbi mbeerewo ndabe bwe bananziba abasajja bakwata enkoko n'agikuba mu nkoko ginaye bwe pwa naga nti eyemu amazima ng'anyuze enkoko mu kiwawaatiro ky'enkoko ekyo asobola okitegeera yeyeka yali atunze ku nkoko kati gwe tonkayanya ng'olieyo tolundanga ku nkoko totundanga ku nkoko ogambe nti byennyumya tebiriiyo omusajja akwata enkoko banaja naga muzeeyi eyemu nekuyitako ezo 2 saagala muzeeyi ogambe nti ki ezo 3 kumbe ogwo 6 kakati ogenda okulaba ali mu 6 ekiyumba kigenda ali mu 7 ekiyumba kikalira nogamba mukama katonda enkoko zonna zaafa ddi Sendi watoba n'enkoko akati iriza na mukulu wange
andwaliro kibuuka azirundira wakamunye mukyalo ewaffe gye batuziika naye lumu omwana amukubira amugamba muzeeyi waliwo abazze okugula enkoko by luck brother wange omulala omukulu bamuyita Chris Nsubuga yali nearby n'amugamba ngenderayokko waliwo abazze okugula enkoko naye njagala obeerewo tuvet ngadduka avuga emmotoka ng'atuuka awaka yasangawo ka 1000 bataddeko enkoko agenda emmanju mu kiyumba ng'ekiyumba kikalu ng'akimanyi bulungi mubaddemu enkoko 1,200 ng'abuuza bano nti baguze mmeka baguze enkoko 408 oba 4 naga nti tekisoboka naga nti muzijjeeko tuddemu tubale omusajja namugamba nti muzeeyi abatika tubasasudde ssente balina akantu ke bakola abasajja ababbi mmwe abagula enkoko either akambuwala oba ayogera n'okutikkula obutikkuza enkoko akifuula nga kiri so complex tekirabwangako okitegera nti waliwo expertise ey'amaanyi ennyo ono ng'alemerako bw'alemerako ng'agamba nti Chris Katonda ye yamukola is very mechanical is hands on teri mulimu gwatakola ng'alinnya ku 1000 ng'atandika kujjayo enkoko ng'azikola ki azissa wansi ng'abagamba nti mwe temufaayo koko zikke wansi tuddemu tubale bwe ziba 484 abatikkudde n'abatisse nze mbasasula enkoko olwaggwera ku ttaka Chris abuka ku 1000 agwe wansi abale 1000 yasimbula ebisiigi bagenda bugenzi nga baali bakoze kali benkoko bwabiri naga nti yeyeemu egimu ku mirimu gye nali nkoze egyali ginkaabiza amazigo ogutali gumu ogutali ebiri ogutali 3 nkoko kati ezo zisooka ziyitamu ndeeta endala ezo oba zaaliko oluvannyuma baatugamba gye twazigula kampuni kangi saving erinnya naye nammwe abatunda obukoko bw'olunaku olumu nammwe mutubba nnyo ate ensobi zonna muzifuula zaffe kakati gayi yakola ekintu obaye emirundi gyolangidde ababbi wano abo mumotoka muli babbi abagula enkoko muli babbi abagula enkoko abatunda obukoko simanya bwaliko simanya ekikyamu simanya biki onkoko zaafa kyusa veeti kyusa eddagala kyusa kino nze natuukako time ng'essimu ya mukyala wange bwekuba wakati w'essaawa 1:4 nga bwe wabaawo client gwe njogera naye nga sigikwata kubanga oyinza okuboggola ogamba client n'agamba what sort of person am I dealing with? Hello? Wanji? Morning daddy. Good morning. Mukyala wakuyita daddy? Bwe kiri munnange zifudde 18. Hello? Kwamba kino nze n'ekigenda mu maaso sikitegeera. Kyekibaddewo ate? Zifudde 24. Wali otuseeko mu mbeera ng'enkoko okufa bakuga nti munnange leero terubadde lubi nnyo zifudde 8. Nze natuukako moment ne ŋŋamba nsaba temumbuulira. Naabisanga nga nzize. Temumbuulira. Wagamba nze kankole kye nnina kukola temumbuulira nti nkoko zaafudde. It was that bad. Akati tugenda ne baŋŋamba nti omanyi
ez'ennyama zisumbuwa ndakuza amagi ez'amagi nnungi kubanga otunda amagi ate n'enkoko bw'omala bwe zikamiza ate n'enkoko zennyini n'ozitunda ofuleya ate abantu baagala nnyo ofuleya omanyi ku mikolo waliwo abantu mu ebintu ebyo mwogera mu bijjawa abantu boogirirayogerera ebintu ebyo omanyi oli akusomera ekintu ng'enga tajjakigasseemu olaba of sense but when you get to the reality it never adds up mwaka folumbe era kyova olaba nze I don't like motivational speakers. I do a bit of speaking to people but I never talk kyesikozeeko. I never talk the impossible. Nze the kind of way I motivate people ate nze abantu njagala mbawana magezi ga modulo genda olime nakati oteekamu emitwalo eki ng'onoonya emitwalo 10 nti esatu begikusala you just shake yourself and move on. Continue. Okitegeera si wa muntu advice ya sink in 10-15 million omusajja ajja akwate enkoko 2 azikube bwati azigambe nti yeneemu akubbi akati munnange bakugambye nti zino ofuleya zikola ku mikolo. Ofuleya tomanyi nti ku mikolo ze bagula tolabanga ku mikolo abantu baagala nnyo fried ezo enkoko ezibeera eza deep fried ezo ofuleya ze bakozesa n'ogamba ekiri awo wano nakola nsobi kangende mu z'amagi ngangula enkoko z'amagi awo omukyala ye takwewuunya takugamba nti daddi wakitova mu mukyala wange muganda naye alinga musoga baaba kyakoba kyenkoba akutta omuliro naye kintu akirimu aguze ne apron eya fiitingi ng'emukwatako wano wokka abeere mu nkoko ze aguze gumboots. Mukyala wange genda sooka okulaba mu gumboots ez'ebimulimuli ye kintu ate she's big feminine agula na gumboots zirimu ya papo z'abakazi bu gumboots size ntono emutuuka obulungi agenda mu nkoko empanvu zikirako za ddube okomezaawo embozi ya socks eyo kakati munnange nga tutandika nkoko z'amagi. You are an idiot. Now why is he laughing? This kid, you are a fool. Bebe bagambye nti ku buli pate wabawo kasasira ajja era nkujjira akati nga ngenzirayo nga mbugula one day wali wenyini we wagula bagamba kasitoma omulungi agomyewo era tumwoje ebintu bino bizibu sabonga okola order naye olutukozeseza influence weekly foye yakirimu alinayo gwamanyi abandirinze simanye sabbiiti 3 ffe nga tulinda mu nnaku 3 ne babutuwa munnange ate olwo dynamics zikyuse mu kiyumba bw'oba oleeta ez'amagi ate oteekamu ebintu birala kwegamba si kyajjukira bulungi it's been a while and they bring sad memories so ebintu ebimu ngezaako nnyo byera birandala nze ebintu ebimpisa obubi kakati munnange ekiyumba olina okikiryalinga kyonna ne mukifuuyira you disinfect it kati onooteekamu batwasaamu bukuta batwasaamu ki kwegamba ebipya nga tuleeta nkoko z'amagi nkoko zirya ate olina oziriisa obulungi olina oziwa food supplements olina oziwa eddagala simanya erikola litya so that bwebiika amagi gabeere manene ebiika amagi galeme kubeera nga gabootaboota simanya ereme kukola etya tukoze enkoko ziridde I think ez'amagi oba zibiikira ku myezi 4 mujja kunsonyiwa figures ezo sizijjukira bulungi naye gomanya nti period ewerako naye lwe bakugamba nti zaabiise obanga bano abantu with respect abatryinga nga oba omwami tazaala oba omukyala tazaala ne bakola IVF
ne bagamba nti ya conceivings essanyu lye babaamu naawe bw'obeera kubanga olwo oba ofunye ku ssanyu nti finally ngenda kufuna ku magi ntunde sente zentunda mu magi zigule emmere kwamba bizinesi eberenga nga yeeyimirizaawo nga batulagirira enalukolonga awo wokkirira nodda munda awo actually awo mutundwe ng'ewa pastor Tom we wali omusajja akola tray bw'olaba ebingeri gye bakolamu tray ya kiwoga nnyo 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 naye ssebo ng'olina okugenda n'ogula tray eza plastic za bbeeyi nnyo tetuzisobola nga tugula tray nga tupangamu magi essanyu ziba zakabiikayo weekends konvoyi ya president Museveni president sikulinaako obuzibu fuga naye konvoyi ye bw'eba eyitawo akamotoka akasooka kagira wa okiwulira enkoko okuva mu buto nga zakamanyiira kaakati ate baleetayo emmotoka endala bakyusa baleeta busubaru nga bataddeko ekintu kigira enkoko ne zeekanga eyali atuuse mu kure 12 ne zikka paka kuturezi president omusajja ono mwoki eyo ku nkano ekimotoka kye kyakola kale kayita akasooka waliwo akasookera ddala ako akaggulawo kati okuva nga buto nga zabukamanyiira ne bakyusa ekika omusajja wa procurement wa state house kye yankola ne bakyusa ekika ne baleeta busubaru oba subaru oba ki nga bagira enkoko ne zigamba tugenda wambibwa zekanga ne zisala amagi veti alo kakati nkoko zasaze kiki bazikanze ebiki noga nti gundi anti konvoyi ya president yayise ate moroka bagikyusa bino simanya waliwo saketi eri essisaawo waliwo bavugira emmoroka z'empaka kati bano abaavu abamu manya bavuga emmoroka si bonna nti bagaga waliyo abaavu emmoroka y'empaka gyagivuga ku kkubo awo ne zisala zeekanze abagagga abavuga emmoroka z'empaka baziteeka ku kakariya kati kakariya evuga mmotoka bulungi paka mu saketi naye bano abaavu agivuga n'ekizoosi yayo nga bwewoggana enkoko neesala amagi n'ogamba basi tujja genda tunavumirira okuŋŋaanya ziwera ture nga 6 n'otandika okunoonya basajja mmwe muli babbi abagula amagi n'abamagi babbi wali ogenze ekaawantu n'osaba amagi n'oga nti musooke mulireeta endabe bwe lyenkana mu restaurant omanyi nti kalibeera effumbe bwe balireeta teriyo yali agambye ti kanonga katono ate woogambira nti nga katono nga bakugamba nkoko ŋŋanda ngoga nti banyongere 2 kuba nkoko ŋŋanda it means it is nutritive basajjamu abagula amagi njagala kubabuuza kankozesa akakisa kano mbabuulize wano waba wali ogenza okulya amagi chips eggs n'ogamba nti kandabe eggi bwe lyenkana lwaki bwe mujjo omanyi omusajja bwajja bwagamba gano ge gasooka nina okugalondamu opayirinze ture 6 wenna essanyu likutta olunaku oluwaddeyo gamba leero sigenda kukola oba kiraya nti ani akuba oba ani akuba leero wendi ntunda magi nkwate ku sente musajja najja n'akakutema ngalondamu amugamba lwaki olonda mu magi ayagala manene gokka ayagala mbwajjemu amanene gokka obviously akimanya enkoko zakatandika bwajjemu amanene gokka gaconstitutinganga a quarter olwo 3/4 ogwogitwalewa ngenda banyumizaayo kano kasooka envete kyatuuka kunze omukyala yali busegaawo
ng'alunda nkoko ng'aweza tray 10 ng'anoonya agula tray amagi gamutuulirira ng'omusajja ajja n'akamotoka ka pickup bali benkugambye ng'omusajja amugamba ti amagi otunda otya omuntu enkoko weebiikira eggi eri oba osasanyiza sente epitirivu ng'omusajja agamba omukazi ti nkuwa 6 yasooka mugamba 5 mugamba naye nange ntaddemu emmere eddagala omusawo ebirimu gyenkoze biyitirivu munange 5 sente ntono finally nga bakiriziganya 6 ng'agamba omukyala naye sirina sente tugende ffenna nkuwa sente zo mukazi wattu azze mu nju ayambadde ateredde basitudde bombi gayi yajja bwoko tateekamu kapito mungi nga basitula bombi bateeka kapikup olwafuluma ebusege w'omukyala mukyala atudde wakati drive eno musajja ku luggi n'abuuza ab'edduuka oyagala amagi tray ya mutwalo nagamba mpaayo 2 omusajja n'atembeeya amagi n'omukazi okuva ebusega nateete mu ndeeba katwe ne badda ku ring road ne bayita mu lubaga road batuuka enankulabye ng'amagi gaweddeko omusajja n'akwata sente ng'akoze 10,000 ezi ku tray ezo sente nyingi nnyo teriyo alunda nkoko n'otunda tray 6 ng'olinako amagoba ag'N10,000 omusajja amala agamba omukazi abala bwati sente n'amugamba funa emmotoka pangisa emmotoka ezzaayo trezo kati omukazi n'anegotiating ate ne pickup eno kuze bamusasudde akakaga naye omukazi baamuwa sente ze sente ezikyasinza okutoba ng'akaaba bwazibala amaziga gayiika mu bwati ng'alaba bino byennyumya tokaayana okujjako nga wali olunzeeko ku nkoko munnange nga omusajja agulayo nga tukkiriziganya era yanziba oba yampa 7 ng'atwala magi nga tuddamu enkoko z'amagi zirina ekintu kyezikola buli kaseera bwerwala ssenyiga ng'amagi gakendeera kati ate bw'oba ojjanjaba ssenyiga olumu ate eddagala liba ne side effects ate nalyo lisala amagi bwe litasala sayizi y'amagi lisala obungi bwago akati bw'ovaawo ate nga bwe ziba nti ziwonye nga baga nti kakati ky'oba okola ziweeyo ku vitamins oba ziweeyo ku food supplement ebustinga okuki obungi bw'amagi ne zireeta obunyonyi bwekajjansi oba olumba babakakanika oba kaba kaafudde ki ne kajja kayitawo ne kazikanga gwe omuzungu wekajjansi era ntumira ku buli muntu yenna ng'olunda nkoko muganda wange ng'olabye ala Sendi ompadde emboozi y'enkoko kakati akanyonyi oluyitawo anti ndi kitende abaana bali bweya akasaawe kali bweya okiraba bakasitula akanyonyi olumu kadda sayidi zeeno kadda kitende tekadda eri nakigalala mu majaani anyway akati nkujjira zinzoganya bojjanjaba bwezirwala bwezifa amagi be gakendeera abakozi bwe bakusumbuwa nabadde mbagamba nateeka amazzi wano woyingirira nenzirayo nga wayisewo ennaku ezi olumu nga nzirayo eko emisana okukola follow up olumu oba veeti biki
ng'amazzi nagasanga gatukula nga bwe nagateekawo, meaning tewaliwo yayingirako mu kiyumba ng'agalinyeemukko. Finally chap nga ngamba losi kwamba pain esusse koko kanzite. Kati mbuuzako ku bannange, omu bamuyita Haji Sulaiman Mutaawe atunda spare wa benzo mpya n'omukadde Mengo Kisenyawo. Ye addidde omukyala mugulidde n'emmotoka, amagi bagalundira n'amagoma awo munda balinawo ettaka. Omukyala ava wano mutundwe nga ku sita n'agenda eri gamba ekintu akirinyisiza ki levo. Omukyala oyo yatuyamba ng'alina emmotoka, kati nga olubana babbi tubakooye nga tugakuŋŋaanya, waliwo beekeri egagula. Laba lumu emmotoka zino nga bolaba Nuuwa oba oluggi bakola kyoba bakola nsobi ki, olwaggula oluggi lw'emabega bwe luti amagi ne gayiika. Kati nga tosobola kwawula oba gange oba ga ttone oba ga Wiikirifu oba ga Mutaawe. Kati omukyala yi kye yakola n'agamba katubale ffenna loosi tugigabane kyenkanya maziga, naye at least eyo ku beekeri ng'ebbeeyi nnungiko andi nga kuweza olwo ngavuga n'engagi ekitende nga ntwala abaana ku ssomero ne tutuuka awo nga kabeere muto wa bebi waakiri situlayo turemu tujje mwene eyange emmotoka tuteeke muki mu ya mukyala Mutaawe. Era mukyala Mutaawe Mama Gaddafi weebale nnyo kwagamba wakolanga omulimu mulungi nnyo, manyi muno ate naddala nga mukyala wa mukwano gwe tinote garanti nti akuyirawo omubiri tu n'abantu abamu bakola ekintu n'afuna market ye n'ajeggala. Akati ne Wiikirifu alunda ne ttone Muyingo Ebusega naye alunda nange ennunda, naye twalinga abaali beeteesezza bwakya lumu ffena ne tugaa nti bannaaye enkoko awanyuwaawo ne tuzeesonyiwa. Kati tabbu ejja esembayo nga naatera okubata ku kutunda ofuleya. Naye basajja mmwe abagula enkoko z'ofuleya obubbi muli bukomyawo. Wali ogenzeeko okugula enkoko n'ogamba nti eno ofuleya yabadde ekyabiika sijja ku kiri ekifi. Enkoko zirabika bulungi zinyirira bwe ziti naye nga zikyabiika, naye nzikooye njagala nzitunde ziveewo. Omusajja n'aŋŋamba zino zikyabiika tezitambula ezo. Nemubuuza musajja, oli bw'agigula ng'erimu neggi, that is an advantage. Ate lwaki oŋŋamba nti onsala ebbeeyi olw'okuba simanya ofuleeyi ekyabiika? Basajja mmwe muli babbi. Njagala okuwulira omuntu eyali ayingiddeko mu restaurant oba mu woteeri n'ogamba nti ekyo ekifi kya ofuleeyi ebadde ekyabiika, olya buli nkoko. Njagala ya boyiro nga bakuwa kisambi kya nkoko ng'olyanga ogenda. Munnange nga ntunda nkoko nga n'okubiika zikyabiika. Buli forum kwe nali nga mpositinga biseera ebyo you want chicken, simanya well dressed, we can deliver, nga byonna mbinaaba bwenti nga weesonyiwa nkoko. Buli eyanyambako mu kulunda enkoko nga tewali mubbi weebale nnyo weebalire ddala. N'emikwano gyange abaagulangayo abangulangako emu bbiri nammwe mwebale, naye abantu abagula enkoko n'amagi muli babbi nnyo era musaana mweddeko. Naye enkoko azirunda nga ntandika kubonaabona na kusuula bintu olwo. Mukyala wange alina weakness eyagamba tunoonye omuntu anaagula drinkers, tunoonye oba omuntu anaagula biki nga omanyi bw'otamu ekintu, nze bwe ntamu ekintu mba njagala kiveewo chapter njikole ki ogiggalewo njiggalewo. Lwe naakomawo ngenda banyumiza ku bumyu. Keep it here. Walunda ne ku bumyu. Nalunda ku bumyu. Obo bo saabulunda nnyo pase bali na financinga.
sente zaali zange kyenebaliza mukama kyokka nava mu nkoko nga tebammanja nti owemmere tammanja vet tammanja ku ddwaliro veterinary clinic shop tebammanja nti I closed the chapter definitely n'ebiwundu byange naye nga tebammanja obumyu mwabasomesa emisomo gy'obumyu mmwe until next time mwera